President Yoweri Museveni atuusa awasiimibwa Tochi Dam disitulikiti y'Oyam n'aninzibwa minisita omubeezi w'amazzi n'obutonde bw'ensi Ronald Kiboole. Aguddewo ejjinja erizimbiddwa ng'ekijikizo n'oluvannyuma omukwanaganya wa pulojekiti eno Engineer Ronald Kasozi annyonnyodde Pulezidenti engeri ddaamu eno gy'enaakolamu. Oluvannyuma Museveni ne Kiboole basibye emiti egy'ekijukizo mu kifo kino era n'atongoza omulimu ogenda mu maaso bawubye ebendera eya Uganda. Kiboole agambye nti ddamu egenda kutumbula ebyobulimi mu ggwanga okuli omuceere, ebibala n'ebirala era ng'ebbula ly'emirimu lyakukendeerwa mu kolera akagenda okumerukawo. Egenda kumalawo obuwumbi 28. Egenda kukolebwa mu myaka 2. Egenda kuyamba abalimi 1000 eri ku bunene bwa hectare 5. Ategeeza nti Uganda ejja kuba tekyajja muceere mawanga g'ebweru olw'obungi obugenda okweyongera. Omuceere ogenda okuva mu bino byonna ebifo byetugenda okufukirira guba gumala ensi eno. Tujja kusobola okutwala ebirime ebweru wa Uganda e Sudan omuli ennyaanya, obutungulu, kamulali. Omukwanaganya wa pulojekiti eno Engineer Kasozi Ronald agambye nti ssente z'okuzimba ddaamu eno zabateddwa African Development Bank, aba Nordic Development Bank ne gavumenti eya kuno. Agambye nti basanze okusomozebwa omulimu guno olw'enkuba etonnya nga tesalako okuva mu mwezi ogwokubiri, kyokka n'agamba nti abatuuze bonna abawadde ettaka bakubalirira. Ebimu ku bisomoozo bye tufunye nga tuddukanya omulimu guno enkuba ennyingi. Omwaka guno okuva mu mwezi gwa February kutuuka mu June enkuba ebadde etonnya kati. So enkuba bw'etonnya teri kigenda mu maaso. Museveni yakupya olukungaana kugombola ekitebe n'agamba nti Oyam erina amazzi amayonjo ebitundu 5 buli 100. Protected springs 232. Meo pama me mollo in near yo jira dek yo. Shallow wells 355. Agambye nti wakutwala enkulaakulana mu bitundu byonna ebyeggwanga obunene ebikiikirira ababaka abavuga gavumenti kuba abantu abaliyo bannayuganda nga tajja kubakotogera. The areas which are represented by the opposition, they are part of Uganda. We shall not forget them. But I will remember the big things. Akubiriza abantu okukola ennyo okwejja mu bwavu era nayongera okubajjukiza enkola y'okubeera n'eyikenja mu maka baseeko pulojekiti ez'enjawulo. I cannot get tired of telling you about the 4 acres plan. Uganda mpeo limete kutuundwa me Uganda ulana mejino mugoyo ilobuni amedikere eka saloma kwen. Judith Narugwa yakusakidde guli eno ku Bukedde TV.